kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo b'observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babirwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano be bagenda kubeera ba voter protector be bamanyiddwa mu mateeka. Naye ng'onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene. Mukulu Simon Byabakama, njagala okulonda kuno kwe tulimu okutwala ng'omupiira nga gwe refali kyo yagamba nti nze sijja kufuuwa mupiira ng'ekisaawe kirimu abawagizi. Nyanguyirwa nnyo okufuuwa omupiira ng'ekisaawe tekirimu bawagizi. Era emuba mwagala nfuuwa omupiira guno mu mirembe ewatali kusaliriza, ekisaawe kifulumemu abawagizi. Ogwo gubeera gukyali mupiira gw'ofuuwa nga mu kisaawe temuliimu bawagizi. Era abawagizi basobola kulemesa batya refali ku nfuuwa y'omupiira singa naye abamanyi nti tagenda kusaliriza. Mukulu Simon Byabakama, what is the vote for you? Akalulu simanyi lwaki mukatwala nga akapapula obupapula. Kuba engeri gy'okwogeramu n'engeri gy'okajeregamu olaga nti kapapula bupapula. Singa akalulu kano kaali kapapula bupapula era nga tekeetaagisizza bannansi kukakuuma, waali genze ku nassa n'oprinting obupapula bw'obuwera, n'ofuna peeni ze eziwera, n'oweereza obupapula mu bitundu mwe tugenda okulondera oba ku polling stations ez'enjawulo ne tujja ne tutiikinga butiikinzi. Naye akapapula ako kalimu ebikusike by'otasobola kulaba era y'ensonga lwaki. Akapapula ako katambuza omuntu booda ku booda ng'anoonya obuwagizi. Akapapula ako kasibisizza abaana b'abantu. Akapapula ako kawambisizza abaana b'abantu. Akapapula ako kattisizza abaana b'abantu. Akapapula ako kalemazza abaana b'abantu. Meaning eyo future si kapapula bupapula. Ebyo biseera byange bya mu maaso gwe byolabanga akapapula. Omuganda agamba nti asiika obulamu omukono tassa. Nze bwe mba nkuuma akalulu kange mbeera nga asiika obulamu. Kubanga akalulu kange ako mwe mutudde empeke zange, mwe mutudde amalwaliro gange, mwe mutudde enguudo ennungi, mwe mutudde ebyenjigiriza ebirungi, mwe mutudde obugagga bw'abaana bange, mwe mutudde minimum wage, mwe mutudde abaana okumaliriza okusoma ne bafuna emirimu ate nga tebasomedde mu bugubi. Kakati bw'okatwala nga akapapula obupapula obeera onnimbye. Era nze kakatiikinga bwe mba siina mugaso then mbuulira gwe omugaso gukuvaawa. Mukulu Simon Byabakama, nze omulonzi katiikinga kalulu ako bwe mbeera nga sirina mugaso. Sooka ontemeretemeremu gwe omugaso gwo gukuvaawa. Omugaso gw'omusuubuzi w'ebirime gumuvaawa ewatali mulima. Gumuvaawa. Omusuubuzi w'emmwanyi gumuvaawa awatali mulima omugaso gwe. Bwe mba siina mugaso nze kasuula kalulu, mbuulira gwe omugaso gukuvaawa. Era akalulu kange bw'oba okatwala nga akapapula obupapula, buuza candidate wa side emu ampambira ki ku lw'akapapula, anzitira ki ku lw'akapapula, ambonyaabonyeza ki ampaŋŋangusiza ki ku lw'akapapula, annemaliza ki ku lw'akapapula. Mu bufunze ye Museveni amanyi omugaso gw'akapapula
naye ffe mwagala tusigale nga tukalaba nga kapapula bupapula. Senga kaali kakusigala nga kapapula bupapula, tekaali badde mutwesindike, tekaali badde muvaawo mpitewo, tekaali badde mukibooko na tiyaggaasi, tekaali badde mukiwamba bantu, tekaali badde mukibuzaawo bantu. Lwaki akapapula obupapula kafumbekedde ebikolobero ng'ebyo era sitiiru okyayagala nze nsigale nga nkalaba nga kapapula bupapula? Nabagamba nti ebbanga lyonna tubadde tusuula akalulu, naye ku mulundi guno tugenda kulonda kalulu. Oyo asuula kyabeera asudde abeera takyagala, era abeera asudde kasasiro tayagala kuddamu kutunula waakisudde nabaani abakironzeewo. Kyokka ono azze okulonda tavaawo nga tannafuna kyazze kulonda. Azze okulonda abeera nga anoonya, mbuulira oyo anoonya ava wanoonyeza nga tannalaba kyabadde anoonya. So oyo asuula oluba okusuula nga yeetambulira dde ewaka, ebbanga lyonna akalulu tubadde tusuula nga kasuule. Ne be tukasuulira be baani? Era abakalondawo be baani? Akalulu ako kategeeza future yange emyaka 5 mu maaso. Ako kolabanga akapapula ke kasalawo ebiseera by'eggwanga emyaka 5 mu maaso, ate ng'egyo emyaka 5 mu maaso gisobola ossalawo ne tubeera bulungi emyaka emirala gyonna, oba eggwanga ne lidda emabega emyaka emirala gyonna. Kakati gwe bw'oba okalabanga akalulu obululu, yensonga lwaki bulijjo mukubiriza genda osuula akaluluko. Nze akalulu akange si kakusuula, nze akalulu akange kakulonda. Era muba mubadde mumanyidde bannayuganda nti akalulu basuula kasuule. Ku mulundi guno bannayuganda akalulu bazze kulonda kalonde. Then ng'ogamba omuntu n'otuuka n'okumujerega amakooti omulonzi. Gwakabala otuula mu ofiisi yo olinda kange ate n'okafutyankirayo, wabula n'ondabanga atalina makulu. Gwalina. It's like omusiisi wa chapati yalina amakulu, omulimi w'eŋŋano nga talina makulu. Nga kyajja kitya omusiisi wa chapati okubeera n'amakulu amangi ennyo okusinga omufumbi omulima w'eŋŋano? Nga kyajja kitya? Abuuzizza ng'okakuumanga ani? Nkanze nannyiniko. Asikaali asobola okubuuza omugagga nti leero lwaki gwe asazeewo okutuula ebweru? Asikaali asobola okubuuza omugagga nti leero lwaki gwe asazeewo okwebalira ebitabo bya bizinensi yo? Odita abeera wa mugaso, nzikiriza mu kampani, naye byabala birina okukwatagana ne serozi zange ze mbadde ntunda. Era tabala ku lulwe, wabula abala awenze nannyini kampani alipoota, naye alipoota y'ebyo byampadde byebyo bye natunda. Otherwise twalibazenga bubazi ne tulekaawo. Odita wa kampani yalibazenga bubazi n'alekaawo kubanga yakisoma, akirinamu obukugu. Omugagga amugamba waaki ng'ate already yamupangisizza kimukolere nga ye already teyasoma. Nedda, aba takupangisizza okikole, wabula abeera akupangisizza okimutegeeze, si kukikola bukozi n'olekaawo. Tukooye okulima nga tetusiganga bannayuganda. Mukulu Simon Byabakama, Chairman Electoral Commission, tukooye okulima nga tetusiga nga tukabala bukabazi ogwaffe gwa kukabala ojja tuba totuwadde ensonga lwaki tulima. Tukooye okulima nga tetusiga ojja kuba totuwadde ensonga lwaki tukola ki, lwaki tulima. Otherwise nze bwemba sirina makulu gwe gakuvaawa. Mukulu wa Kajozi munda, nze bwemba sirina makulu gwe gakuvaawa. Era bwemba sikkirizibwa kwekuumira kalulu kange, ani anaakankuumira? Oyo gwoŋŋamba alina okunkuumira akalulu kange mwesigwa? That is the question. Kubanga gwoŋŋamba okunkuumira akalulu kange w'amagye nalweyiso, ate ntera okumulaba mu katishaati akayero. Gwoŋŋamba okunkuumira akalulu kange ntera okumulaba ng'ayimiridde ku laale z'ebyobufuzi ng'akuutira bannamagye banne, oba ng'akoze obukuulukuulu
ng'akuutira bannamagye banne balonde Museveni, ng'akuutira abantu ba bulijjo balonde Museveni. Oyo gw'oyagala nkuumisa akalulu kange embwa nga gye nnina okukuumisa ennyama yange n'enzirayo ewaka. Ennyama ekuuma bulungi, ennyama embwa ekuuma bulungi ennyama. Ndi contented n'embwa nga yeekuuma ennyama yange, embwa nga yeekuuma ennyama yange mbeere contented nti nva ngenda zisangayo ewaka nga ndeseeyo mbwa. Nabwe kityo mukulu Simon Byabakama boŋŋamba abalina obukugu mu kukuuma akalulu kange sibalinaamu ssuubi kukuuma future yange, kubanga akalulu kange kategeeza biseera byange bya maaso, ate siraba kikuddusa nga tewali akugoba. Mukulu Simon Byabakama, nze siraba kikuddusa nga tewali akugoba. Bw'oba okakasa nti omupiira ogenda gufuuwa nga tewaliiwo favorism oba kwekubira ludda lwa saidi emu, togoba abawagizi mu kisaawe. Omupiira gunyuma bawagizi kubanga gukolebwa bawagizi, ebyobufuzi binyuma bawagizi kubanga akalulu kalondebwa bawagizi. Lwaki toyaleka babeere part of finals? Timmaniyu etambudde n'abazannyi baayo mu mpaka za Champions League. Baabo Russia bagenda kusamba ttiimu zaabo, baabo Spain bagenda kusamba ttiimu zaayo, baabo wa bagenda kusamba ttiimu zaayo, baabo Netherlands bagenda kusamba ttiimu zaayo. Ate ku final noga tebeetaagisa mu kisaawe, nenga gye babadde batambulira okuwerekera ttiimu yaabwe waliyo okufa, waliyo okuwambibwa, waliyo okusibibwa, waliyo okubuzibwawo, era nga ne bwe beetunuulira balina bannaabwe be batakyalaba naye nga baaguma batuuke ku final. Essanyu lye banaafuna ku final ligenda kubeera biz'obulumi ne bannaabwe ababuze bonna, kubanga bajja kuba bafunye obwenkanya. Ttiimu lwesalawo oba eriyo ekikopo ayo no baga ku final sibaagalawo. How? Ogamba oti omuwagizi nti ku final sikwagala mu kisaawe? Ebbanga lino lyonna abadde nga atambulira kino ettiimu ye. So toyinza kugamba mukozi akoledde ebbanga ddene atuuse okuyinvestinga mbw asuleyo busuuzi za investinze, naye nga ssente ezo abadde azikeerera mu matulutulu. Ziriko enkuba y'okumakya, ziriko okusanga embwa eziri mu ggobe, ziriko okusanga ababbi, ziriko okwerekereza otulo, wabula bwazifuna n'awaayo bubi bamugulize ettaka nga tategedde na bipimo byalyo. How? Abangulize nze ndi eno mukola, ndi bize nnyo ndi mukola, sente nzikoze, kati gwe genda ongulize. Oba toli mukozi kuba oba tomanyi na nsonga. Lwaki okola? Kubanga tukola kufuna, tufuna kusiga. Wabula olina okutunuulira w'osize, otherwise oyinza okuwunzika ng'osigidde batwazi oba ng'osigidde mafaaya. Akalulu kano katumenye nnyo mukulu Simon Byabakama mu Kanoonya. Tusanze challenges nnyingi mu Kanoonya. Golooza ki kye tukeetaaze nnyo? Golooza ki kye tukeetaaze nnyo ekyo ekitugumizza emiggo, kitugumizza okusibwa n'okuwambibwa essaawa eri envannyuma? Bwe baba tebanyumirizza nga tutandika, lwaki bannyumiriza ku final? Bwe mba nafuna ekinyegenyege mu bibinja eno tutuuse ku final, lwaki balina okunnyumiza obunyumiza? Mukulu Simon Byabakama, mpaayo etteeka mw'oyinza okunkubira emiggo oba mw'oyinza okumpakanyiza nze okubeera we nnondedde. Mpaayo etteeka kale. Mpaayo etteeka lye nnyinza okuba nga mmenye otuuke n'okugamba nti bagenda okukuba mu emiggo baani, ku oda zaani ezizo, kubanga essaawa eno eggwanga kati gwali lina ssebo mukama wange. Era omuntu akuba omuntu yenna emiggo nga si oda zo kitwewuunyisa. Baani abo abagenda okukuba abantu emiggo era ku oda zaani? Eza candidate ate gwe tuvuganya naye. Era muggwe nga muggwe mwe nnoonya obwenkanya ngamba nti bageya kukuba emiggo senga babadde baginkubira ku oda zo. Nga ggwe agenda okusalirawo Uganda kwani addako emyaka 5 kyali tegeerekese, kubanga oli kakati omulala candidate gwente nnyo. Era bulijjo gwe neeraliikirira. Candidate muntu wa bulijjo nga ffe
Chovola batuvuganya naye gwatani ayinza okuvuganya ne president kubanga ne mu mateeka takkirizibwa kunyizibwa. Era ne mu mateeka tavunaanibwa. Kakati ate wano we tuli kwenyiza wa kwevunana wa kwekwata nsobi tuvunana president. Tuli mu kuvuganya president, tuli mu kuvuganya candidate. Bani aba bagenda okuba abantu emiggo senga sigwe. Era bagenda bakubira ku orders zani senga sizizo. Gwe tuvuganya ate yagenda okuba abantu emiggo. Era yagenda okutowa order ezikuba abantu emiggo. Then mbuuza era nsuubira obwenkanyo okuva mu ggwe. Oyo gw'oŋŋambye nti agenda kukuba emiggo alekewo ababe bendabye mu t-shirt obwajjere ebbanga nga yalina okunkuumira akalulu kange era emiggo abeera nkubye gyaki. Mbuulira etteeka omulonzi lyabeera amenye okutuula oba okubeerawo we bagenda okubalira akalulu kalonze. Akalulu kange it is not just vote. Mukulu Simon Byabakama bw'oba wabeerako mu byalo eyo. Mu byalo eyo mu nnimiro twateekangamu gye baayitanga makolima. Ekuuma ebinyonyi okulya emmere ebirime oba kangeza omuwemba oba kamuje okulya ebinyeebwa. Kakati gwe bw'oba toli wa ku mutalo ogwo oli mugagga oyitawo mu mmotoka yo n'olaba makolima mu nnimiro y'ebinyeebwa oyinza ga just ebinyeebwa ebyo si binyeebwa ezo ssente. Mukulu Simon Byabakama ebyo tebibeera binyeebwa ezo zibeera ssente. Kati gwe bw'olaba omuntu ng'asimbye makolima mu ebinyeebwa obunyobwa ezo zibeera ssente. Kati naawe kino kyoyita akalulu obululu eyo future, ezo mpeke, ezo nguudo nnungi, eyo future y'abaana bange asiika obulamu omukono tassa bwe nnemera we nnondedde mbeera nsiika bulamu. Era mukama wange gye emiggo gyogaye gye bagenda okukuba abantu ng'abantu basoose bakuba mayinja nga banyiiza eki. Abantu babalabikira bubi tulinga nte nti bwemala okukuwa amatango ogisala. Tulinga nte ffe mutwagalamu kintu kimu kalulu kokka. Wabula ffe abakabawadde temuddamu kutwetaaga oluvannyuma lw'okukabawa. Mwakatukulizaamu. Akalulu ako tukaleranga mwana wammwe mu ngeri ya sorogese, simanya sorogase. Tukakuumanga mwana wammwe munda nga bwe tumala okumuzaala tetukkirizibwa kumanya bimufaako. Nga bwe tumala okumuzaala tetukkirizibwa kumanya bimukwatako. Akalulu ako tukabakuumira munda ng'olunaamala okukatubaagamu. Nga mutulabanga ebyonzira tetukkirizibwa kumanya bikakwatako. Tetukkirizibwa kumanya bikafaako. Mukulu Simon Byabakama teri tteeka ly'oba omenye kuuma kikyo. Mukulu Simon Byabakama bosi taba na musango gwamenye kudda ku geeti ye kwolwo. Kino kyenkuuma kyekyange kitwale nti mpiseeko ku saiti yange bulijjo banziba seminti, bulijjo banziba omusenyu, bulijjo banziba buloka, bulijjo banziba lebba. Lweŋŋambye nti ŋŋenda kuyitako ku saiti yange abakuumi oba abazimbi oba yinginiya wa saiti anvuma atya mbu etteeka ndijjewo eriyita ku saiti yange. Amaanyi nga jjewo agalambula saiti yange oba agalondola ensimbi zange ezo ziba ssente zange. Masirondoola saiti. Ekyo kyembeera nnondoola zibeera ssente zange. Nange sigenda kulondoola kapapula. Ekyo kyennondoola future yange, mpeke zange, nguudo zange, byakusoma by'abaana bange. Tosobola kugamba nti mbeera n'etteeka lyemmenye okukuuma ebyange. Waalingayo omusajja oyo ekibibi omwami yali mugagga bamuyitanga mwami Senkaayi tata waabo basenta mulameeka yali asuubula mu mwanyi. Omugagga oyo yali asuubula mu mwanyi naye nga bw'ozireeta ne bateeka ku minzaani takkugira ate naye kutunula ku kisaawa. Kyaloga genda tunaakuweereza ssente nga tumaze oppima opima alaba apima olaba. Ne mukkiriziganya nti kyapimye kyalabye naawe kyokoze eki kyolabye.
kakati bw'obanga ogenda kupima bulungi ebirime byaffe ebitutuuyanyiza totugoba ku kisaawa kireke tukitunuleko ng'opima. Bw'oba okakasa nti togenda kukumpanya tuleke tukitunuleko ng'opima. Mukulu Simon Byabakama bw'olituuka ewammwe mu nju ya kitaawo nga mulonda omusika awo tetujja kubaayo nga tubala. Eyo nnyumba ya kitaawo nerino ggwanga mwendi mwoli nga kalulu ke banoonya bakanoonya mu nze. Oŋŋambo tenti sikkirizibwa kubeerawo kumanya bivudde mu kulonda oba kubala bivudde mu kulonda. Ekisooka sigenda kukubalirako. Nedda. Abula ngenda kutunuulira butunuulizi ku kisaawa kulaba oba byopimye oba byobaze byebyo bye nalonze. Nga mwami Senkaayi bwe yateekanga emmwanyi ku minzaani apima tukola ki? Tulaba. Tetwazzaako ku musango pima ebyaffe ebyatutuuyanya nga tulaba. Akalulu kano akatukyayisizza abantu, akatutisizza, akatuvumisizza, akatuwaŋŋangusizza, akatulemazza, akatubuzzaawo, akatusibisizza, akatukoze byonna tekiyinza kubeera musango okubeerawo nga bakapima. Omulima ayita mu bingi okulima ebirime ebituuse okutundibwa tekuyinza kubeera musango okubeerawo nga babikola ki? Nga babipima ssebo mukama wange. Bulijjo mutupakira bupakizi. Bulijjo mutupakira bupakizi. Omulima n'alima n'abala nti ensawo z'omwogo zino ziri 3 n'oleeta obwana loogo obupakira bwe buminzaani ne kapakira ogenda okulabe gwe abadde abala ensawo 3 nga n'emu okugiweza lutalo kubanga omupimi gwe baleese wa analogo mupakiza ate apakirira mu feva zooli. Naye bwe tutundira ku minzaani tusobola okukola ki? Okufuna nze maama wange omugenzi yagaana otundira emmere ye mu kkutiya. Bw'oba oyagala lumonde wojja na minzaani ye atundira mu kiro si kumupakira. Kakati naawe Simon Byabakama bw'oba obadde olowolerezanga mu kutupakira ebbanga lyonna not this time around. Ate n'ekirala bw'obuuza nti okuuma akalulu okakuumangaani nga nannyini kati gw'okabalangaani tumbaavu gw'okabalangaani era bwe mba siina mugaso gwakabala ogenda kujjawo omugaso kiki ogenda okubala kyesikuweereza afunta entama. Bwe muba muwulira nti temwagala bantu babeere we balondedde mujjeewo kulonda. Nkiddamu bwe muba muwulira nti temwagala bantu kubeera we balondedde mujjeewo kulonda. Namugundi yagamba nti tewagera kubeerawo tto yalowooleza mu bya kinyawamu. Tikakulowooza ng'ekinyawamu. Tewagenda kubeerawo tto nga tulidde ki? Ffe tetugenda kulya ku olwo lwakusiiba. Obwetaavu bw'okufuluma tugenda kuba tubwetaaza ki? Tewagenda kubeerawo tto alowooleza mu kaabuyonja alowooleza mu kaamugwanya alinga ekinyawamu. Tewagenda kubeerawo mmere. Kizibu kyaffe mmere enjala gye tusiibye ebbanga kyoga tetunnayiga bwe basiiba njala lunaku lumu. Tetunnayiga kusiiba njala at least lunaku lumu. Gwe Simon Byabakama. Simon Byabakama. Tova muleeniyo sigala ng'oli leefali. Tofuuka omuwagizi mu kajoozi k'obwaleefali ng'ate munda otaddeyo akajoozi ka ttiimu. Sigala ng'oli leefali. Ate tewali mupiira gugenda kukumenya kufuuwa ng'ekisaawe tekirimu bawagizi kubanga omupiira gutegeeza bawagizi meaning n'ebyobufuzi bitegeeza bululu. Obululu butegeeza bantu. Tolaga abantu nti tebalina mugaso obululu bwe bulina omugaso ate nga buvudde mu baki? Mu bantu. Then gwe abatalina mugaso. Musisi wa capati atawa bangano kitiibwa. Tumbaavu.